Sobbi. Akagobako naye. Soko tuli yali musajja ati mu mission yabanga ati yawali mu action. Sobbi wane Kampala. Sisubi anti waliwo muniga musobola. Muchi. Mukulwana. Ne mu Bukambwe nero. Musajja mukambwe, musajja atadduka. Sobbi in fact omanya. Namanyira Lusenge. Apa prison. Je mwesanga. Mwe bali bafunyemo obutakanya ndoza ne police. Shata Empire kwetuli. Musajja mwamutusanya mugamba mu mukomyewo and the boss. Mbozi yabanyumire tugamba naffe katukole ki. Katumunoonyeko tumtobayo ka exclusive. Omukulu kiri kitya. Mwendi kiri kitya. Tuli fit. Nyesoko babuzeeka abatulaba. Mugamba mutaba na Uganda. Owai. Mbagala nnyo mwana. Yakabe nnyo. Katandikira wenyini kulinnya lino ande Malala abantu twale comments ande Malala linnya lino lyavaawa. Awo nnyo twatandikira kulinnya. Erinnya eryo? Wali WhatsApp ennyo ebiseera biri. Nze olugero lwange lwonna lwatandikira ku skate. Bwe kiri. Mu ngattaawo 28. 28 awo nga mbuge ngattaawo. Nankyali toto. Oli atandikira erinnya. Nga ngozivugira ddala nga teri chichi. Ate mu Uganda nze asinga. Nekato kyagamba okyavuga. Oba just wawumula. Kati sikyavuga naye. Biseera biri ate ne wenda bakati abavuga ndaba nga tebiggwa. Nakwa just tale tinagisuulawo. Owaye tojjukira ebiseera ebyo bya skate awo mu gy'emyaka abakyali mu bavuganga nabo skate ba police squad abasajja bakyali abo police squad aboka Kembo road eje bali bayibulala sibula ali Netherland bandiwa bani nese omwali solid bisole ngokusala mu Kakembe nako ezo boyi wange twali solid mwana kwa just twali bo babato ebiseera ebyo kitegeera nina tukanza ate nembe ya ulakao nate nogobe ekirala engobe ekirala kati twagala tumanye abantu abasinga bakumanyidde ande bamanyi oli andoli top shatter omuniga solid ekintu kino kitandika kitya watandika nogamba ati kati omanyi katandika okukagoba bala kandi yingire kale kyavaako obuzibu kyonna nalina muzadde wange tata wange mukambwe nnyo kati nga bwensuka saawa 2 ez'ekiro nga sinaddayo waka buba buzibu kati nga nsula ebweru nga mutya osula ebweru nemekuddayo kategeera kati awo problemu yatandikira natandika okulinkinga n'abasajja n'abasajja da 28 banga lyadase awo nga 29 awo wati awo kitegeeza gwe kintu se oli legend kwa kuba akagoba 28 sebo paka nga nakatingo okyaliwo kitegeeza bano bonna abataabaze baba yanga blood bana bato jasinze mbalaba awo nengalaba wekiri kati street zo zali zaawo wasinga okagoberanga mu bifo ki kati mu waberanga mu wakiringiranga je nkiringiro mu biseera biri nze amakanda gange alinga makindi ruwafu nali nsinzirira kitegeera ande kakati awe nyini banja abadde bakumukomenti ndagamba ando yali mbana tayinza kukyuka alabika akyakagoba kubanga bo kye bali bakumanyiiko bagamba ande gutwale tumanyi sebo tasobola kugamba mbu yakolaki yalokoka kiri kitya bakakase alimo okubuusabuusa yenna agende ku police emuli okumpi n'ekifaananyi kyange alaba boyinayo case bwekiri by the way nze nasemba okagoba mwaka gwa 2017 byebiseera byenalokokeramu nalokera mu biseera bya Kayuula afande Kayuula afande Kaweesi afande Boogere kitegeera owaye mu biseera by'okukagoba aho diru nako kiwali mu kagoba mission netagenda bulungi ngo badde ogisuubira mission nyingi
polo nga byatambula bubi. Mission zo nyingi zenkoze. Zo nyingi. Kitegeera. Zitiisa n'okutiisa. Ozenyumya zitwala omwezi mulamba. Kitegeera nga tezigwe. So kwana kagobe emyaka nga 18. Kitegeera banga libadde neyo oba bibiri mana mpaka kati. Kitegeera. So twekumbozi ya apa wali watya Lusenge wali watya. Lusenge eyo. Nga bwakedde ku macha kati waliyo lunaku lucha lutya apa. Olunaku luchanga olucha olulala naye. Embeera yeri nzibu nnyo. Nzibu nnyo tebereka nayo. Apa prison nkambwemu. Naye bangamba wali abasajja abali abasolid munde eyo nga bana baba na mu bukeji bwa abasajja je bali abakiriza na kwegatta mu bano ba bulijjo. Abasajja je bali abakambwe nga bali ku waliyo bana abatujju abo bajamiri mukulu abo sekite baba ulamu bo babera bokka babere mu kondem nje babera kondem kati go waliwa Nzana mu South Wing. Babera mu East Wing. Naye mwana kakati ape yopozi kwati okulya bakulya ne bakutwala mu court ne bakusalira bichi byonna bina ne bigenda mu maso ne bakutekayo munda. Omuntu ogwasoka okunkwata bakwata batya. Nali maze banga nga sikwatika. Banga lyange lyonna. Era nga nnoonyezebwa. Nenga n'abanoonya tebamanyi. Bamanyiri nnyo. Kuba ebiseera ebyo nali nkola ebintu bingi nnyo. In fact mu Makindye muno nzo okuba inze yatandikawo okagoba mu Makindye kuba abaana bonna abasinga nze yaboonoona leka naawe ebyaddala kale nze ekibuli nakijjeeyo awo wennyini eyo mu Nkere mu Nkere ntegerawo wansi waliyo baddoge waliyo abalongo waliyo waswa ne kato Nabisalo abo kazinga wali okusinga ddala kinene waliwo nniga gwe bayita kinene mumanyi kinene ndudde omulaba omwami oyo oba yadda omusajja oyo leesinga yonna yaginteekamu okwanze nali toto wa loodi kitegeera nga sibimanyi nga tobitegeera naye ate natuuka ne mbasukkako ngawala bate anda amayuza afa ayi kati abaniga benda bisalunzo kyembajjukirako bo balinga sodi naye ate nga tebakagoba nga balunga balwanyi bayi tebakagoba nga tebakagoba nga tebayingira na city bwe kiri kitegeera kati batugamba wakagoba ndo tukane ku level ya Sobbi abantu abasinga badde bawakana nga bagamba sewo Sobbi yali top ande anti Sobbi yali top lwansonga musajja mukulu ate nga alimu ebyokwerabisa bingi nnyo segeera na misho nyavayo nazogerako nakola kinalabisa gwe osokola ekintu nosirika nenga nakagobako naye Sobbi nakagobako naye soko tuli yali musajja atya mu mission yabanga atya wali mu action Sobbi wane Kampala sisuubira nti waliwo muniga amusobola muki mukulwana ne mu bukambwe nero musajja mukambwe musajja atadduka nga bo tebadduka akola action atambula butambuzi ku ssimu tadduka ate kati ffe twali baana bato nga gwe tukwatira ebintu nga yamalowizanya mwe mukwata bukwasi bintu nga tadduka biki byomujjukirako omugenzi Sobbi oyo mu biseera ebyo nga mukyali mwenna mujjukirako Sobbi in fact omumanya namanyira Lusenge apa prison je mwesanga bwe bali bafunyemu obutakkanya ndowooza ne police bwe baamuleeta bayalinga 2013 bagwali mwaka ki mabega gitwemanyire eyo kati ate ye n'asooka okukola ki okufuluma naye nga twali twogedde ebintu bingi munda wali munda kitegeera era olwavaayo nemwenoonyako kwatagana kitegeera ne bagamba Lusenge n'engeri gyeyolona kasi omuntu agenda apa ne waba tugeze yali nga yanulangwa enaakola kyagenda okuvayo nga ate ali solidimu nga takyalwa kiri bwe kityo ate osangayo abaniga ab'enjawulo osangayo ababbi b'emmotoka osangayo abakwasi b'abakazi abatemu ababise emmundu kati gwe mutima gwo
Ndikukuletera okukola ki? Osoba nga bakutute kuba masimu nova ate n'okwata ejjambiya. Ekiri ubona okwata omuliro. Ubana okwata omuliro. Kitegeera. Ne n'abamu bavaayo ne balokoka. Ne balokoka Akwamba labyeko. Muli avaayo n'alokoka. Kitegeera. Andi soko tubulire ku bulamu bwa skate buno obwebbala kwa basinga bakumanyira nnyo ku ngatte ezo nga muvuga engatto nange ebiseera byombajjukiranga gali nga nnene bajjowero jowero akyaliyo jowero gyalira njagala omunoonyeko nja mukutwalira gyaliyo yafuka pasita leka naawe pasita yakola ne church ebyaddala ne foundation y'abaana eyo naye yatawakala yakakana sajja bamukuba nnyo pozi naye yagendako apa ne yasavinga muko talinyangayo ate gyo tagendangako mida yalina emikisa mingi ate yalinanga sente matagira nga olumugira wati avaayo kitegeera basajja abo bali solidi bajjowero gwe waliwo basajja kyabalala obenzijukira ebiseera ebyo ba Ivan Kirabo gwe tukyali kyana kyawaka takagobanga Ivan ana mulabanga nnyo ku kidoche ebiseera ebyo goyo jasi jali mikwano gyaffe ne Ivan yali takagoba mwana wa maama omugenzi kolo bambi kati be baabana benayigiriza obuyaya bakolo bamusudani omugenzi Fulanka muyaye oyo mwana yali wakabi Kanani bonna kati baafa. Kanani naye afa. Kanani bamukuba omwaka oba oguwedde amasasi. Kanani yana ne muto we bamutanga ni Elvis. Ye gyali naye ndudo omulaba nze sibalaba ndo awo. Ngeri kati nze mbeera mu nnyonyo ne spacinga. Kitegeera. No ne yawulamu. Nikati mwegattanga mutya ande wakati gwe wabeeranga wa eri naye nga tukwatagana n'abaana b'eno wansi kwatagana n'abaana be wamwesanga nga muto okukola connection zino ne bana abaniga abalala. Kati nze nali andi watambulanga dipo zonna kati dipo ezo wazitukangamu otya kati era nga we nkugambye ebivule ebyo byateranga otugatta ebyo nikesi waliwo omuyimbi azizeeyo oba ali ku speak eyo oba ali ku resort lugogo eyo kati nga we mugenda ne mwegatta n'abaniga abenjawulo abenankulabya Simayeyo Kasubi Babeero waliwo Batimo Batimo mutegeera Batimo Richard waliwo Nigo naye ndudo mulaba nze sikyabalaba yali omuwanvu oyo ali Dubai eyo wali Dubai abasinga baniga badduka desert awo site bagityamu ne bamala katwegattiranga awo nentukate nengenda kwenze Kawempe nembeerako Kawempe ate gye nasanga bapita Kasoro omugenzo rest in peace nena ebi mwana ngawo buliro omuyaye nomugaba mwana biveemu wanika akaseera kakoze eki katuuse tulika amaaso mangi what time etuuka manyi buli muniga abane time yenga yaliko ssebo time etuuka n'okola ki ati obeerako naye era tosobola kubeerako bbanga lyonna kasoba nga okyalimbya kiyayi bukiri either ofa ogenda wa kusenge ate bangi abafudde bangi baweddewo nze sikyalina kyali wange aliwo kati gwe wali nawo mu biseera biri bali apa naye abasinga bafu youth yali eyo ng'akulaba nga badde akagoba oba nga atandika kagoba ghetto youth oyinza muwa magezi ki kati nga gwe abibaddemu n'obiwummula sibawa magezi jasimbawa warning bagamba byemukola bya buto kitegeera mugenda kufa bukiri sajja bakambwe ate byaddala ennaku zino bakambwe ogira amanda gakwatira ba fox ebiseera bino si byebyedda fedda twakagobanga kati nga tukolagana ne poliisi edda mutya era ng'ojja ku kkubo okagoba nga osooka kubira mu sirikale alo njijja kyekiri awo nagaa jangu tewali kiriwo naye kati ebiseera bino bayongeramu nnyo amaanyi
naddala ekitongole ekya crime intelligence kikoze kyamaanyi nnyo okumalawo obumenyi bw'amateeka mu Kampala. Olwo mwaka 2016 we abasajja baatabukira ku luguudo lw'ensambi olwo. Anti awo gwe bankubira bullet yawo. Ku luguudo lw'ensambi olwo banengera bankubira bullet yawo. Soka tunyimize kwako. Bankubira bullet. Soko yali etya ayo action. Waliwo omugenzi gwe bayita Boston ne bali bamita Ande. Boston yabeerangayo mu kitolo. Omwangamba jangu tukagobemu wano ku bbala lyaffe. Kati twakagobanga kiro saawa emu oba nga lumu tukeera ku makya. Saawa emu awo bbiri awo. Kolo obudde bwali bwa ku makya awo. Tukeddemu ku makya saawa emu. Kati tukagoba tetwamanya abasirikale gye baava naye abasirikale abo baali bakulokotawa abajja kwolwo bajja bakuba bukubi masasi era erimu lyankwata bali nkuba wano mugongo enda kulagawo wamalayo bumaze oba wakyali malayo nalyo nga likulimu tebankwata namalayo nalyo negwe nsamba road yatuka kaseera ng'etabuse wa training abana ne bafuuka abettabu bamama lunkuse wansaawo kati nze kyannumanga nekyambirako okubivaamu bino ebyekiyaye erinnya lyange lyasawuninga nnyo nga nze ndi omu naye nga ebintu ebimanjibwa biyitirivu ate ng'ebimu siki sigwabikola si byange olwokuba erinnya lyange lyali nga abantu baliwulira nnyo ande nga buli kimu bwabakoze kino buuza ono kitegeera kati olina bye wenyumiriza mu biseera by'obuniga wakagobera omwo olina bye wenyumiriza mu ogamba mwana ebiseera bino wadde kiki naye nakolamu kino na kino mu tayimu ezo ebyokwenyumirizamu nga ki biwakola biwafuna kuba kati wakagoba nga onoonya ssente watuuka n'okalaba siina bye nafunamu okagoba just twafunanga ssente ssente zozifuna buli lunaku osofuna emiliyoni 3 2 1 buli lunaku naye ssente ezira nga wozifunye ssente z'omusaayi ozimanyi bwekiri nga ziyitawo buyisi twagulanga zisiriva bulango ezabbeeyi ngatto ogenda mu bbaala kunywa biki kukubisamu bayaaye kitegeera kwanga bamu bakagoba so basobi bakakuba ne bazimba amayumba ne bakola biki baguze enziga bakoze batya kitegeera n'essente z'ekiyaye zo zifuna miliyoni 10 era so zibba kinana meka naye ranga dawe zizate katife just katife challenge nje twalina twali bato kitegeera twali tetumanyi mugaso gwaki gwa sente ebiseera sente wakagoba n'emyaka 15 16 kuba 28 kituufu wakagoba kitegeeza wali okyali ddala nga value ya sente kyonna bagikola simanyi kyonna bagitegeera bulungi ate kati ebintu tubikoze kati nga tulokose nga mulokose tubivuddemu kati embeera y'obulokole eri etyo ovala wakyuka n'obivaamu n'otandika okubeera bibyo nalaba ekitangaala kweyagala bweyagazi kagundi ka sweet life akabaala ako bannange kati weekalira nawe wabangawo ensasagaawo sweet life awo waggulu awo twakiringiranga biki twabangawo naye nawo nga tekiggwa nze sibeerayo twadde wano ne ande bossi abatula basoko bayo obugambo obusembayo baddoga bakagoba bwani bonna baako kyoyisaawo tulabe nga tukimaliriza ndowooza kati kantandikire ku bakagoba abakagoba mukeesonyiwe mukaleke mugenda kufa teri agenda wangula bwekiri kwa nange nagambanga kati nve mukagoba ndi eki n'essaawa zino nsobaamu ne miliyoni 2 mu nsaawo miliyoni 1 ate wabivaamu ngali nabivaamu na bizinesi zange zenkwasaganya bw'oba ofunye omukisa n'ofunayo ssente ng'okyakagoba funa kyokola
mu ssente ezo obyesonyiweeko kuba ogenda kufa. Ebitongole bikambwe nnyo. Sajja bakambwe bakuba amasasi. Bakuba amasasi. Baffe batukuba amasasi mwana naye tetwafa. Enzo natira mwana ku mugenzo oyo Kolo. Ekolo bamukubirawo nsambya wansi ku makya. Nera kibuli kyawato naye mwana. Just bali bana batate just bali basomba scrap. Okitegeera. Kati ate ne batubuukira ffe ate abakagoba. Ebyaddala. Ate ne beefula nti bo. Bo bayayo oba nnyo. Kitegeera bagala kusukkawo. Ne kati ffe twebuusanga. Anyway, awo nga tunamaliza. Ono ebiseera bya Kifeesi. Kifeesi we yakyakiranga ennyo. Kifeesi eno abantu bawuliranga buliziringa ne Kifeesi kyali kitegeeza ki? Yalinga muntu, yalinga group, kyali ki? Kifeesi eringa nickname y'abayaayi. Buli mwe bagamba wa Kifeesi. Kigane wali Kifeesi. Era ebiseera ebiraki. Era bwe kiva kuba kati abantu ogenda bagamba bwe kiri. Kwanga sebo ebiseera nga Kifeesi baba eri solid kato kinyolaawo. Nga tosala. Ne kati byaggwawo ebyo. Kati byaggwawo kati yo na wateera. Kati security tight. Abaniga bonna baalokoka. Tebakyagala ghetto structure ezo ziyambye nnyo. Era nkubira omulanga gavumenti. Abana ba ghetto mbateekemu ssente. Bwekiri. Nemba temumpadde nze nzo oba n'obusobozi nze nga nnina. Ne bana bangi mu ghetto abalina talenti. Abetago kwatako segeera balina talent, mulimu abakubi b'ebikonde, mulimu abayimbi, kubibalaga ba artist. Andi basibula batula batumalirize. Tumira wotumira yobo ani bonna. Kale kirala sembayo. Bale sifulanga mukisa gujja mu kamera emyaka gyonna. Wakati maze emyaka nga 8 ku 9. Nga sikagoba. Kitegeera. Yena gwe nasobya ne gwe natusaako obulabo baki mu biseera bye bona bansonyiwe. Obulamu bukyuka kati bwakyukamu kati sente tulya nzungu. Temukyali kuzirye omusajja mumuwulidde mwana sente tulya nzungu. Bangi ababadde bayimba mu comment section ande yankola kino ande yankola kiri mugusale bamene omusajja ebyo byaggwawo dda. Omusajja bagambye mugusale kati musajja mu yakyuka osa n'omunoonyaako ne mwogera muntu wa bulijjo era naffe tumutuuseeko n'ebiseera birisebo nga tosobola mumulabako naye kati onkubidde era n'ondabirawo nkubidde era n'enkulabirawo netubikola naye nga kyakabi nnyo. Shatta Empire follow subscribe byonna bikole